Ogamba ota mwana wa mama ononuwa mutwenga bulijjo mwana wa mama kakwatemu kasobola okusaasaana kyannaku nandi badde ntudde wano nga ndi mu kumenyera mu bannayuganda birungi ki ebiri mu Uganda empya gye tulufaanira oba gye tulwanirira okuyingiramu nandi badde wano nga menyera bannayuganda biki ebyo His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert byabasuubiza okutuukako mu Uganda empya singa tuba tuyingidde Uganda empya. Mu budde buno nandi badde wano nga ndi mu kunnyonnyola bannayuganda bannange embalaga birungi ki ebiri mu kuvaayo mu bungi ne bajjumbira okusuula akalulu era ne bakuuma akalulu kaabwe. Ndi wano nkola vidiyo eno ngagezaako ate okusikaŋŋana omuguwa ne muganda waffe Kakwenza Lukira Bashayija tukkiriza nti mwatusooka mu lutabaalo luno era mwakola kye mwakola wansi wa Dr. Kebbi ensi teddangako awo n'ebiyisaamu maaso bye mwakola ne bannammwe nga bwe mwali mwenna naye bye mwakola byonna kitwale nti mwali naffe mutuleeyingira ettaffaali naffe ate gwe tugenda otandikira ekyenjawulo nti mwe mwali musomye ku bitabo era nga muli bayivu muli baland difference mwogera enzungu muli linguistic mu buli lulimi ne tujja ng'ensi etuyisaamu amaaso ng'ensi etukakkanya ng'ensi etuyita bayaaye etuyita bayaga ne tujja mu bbanga ttono tugezaako okulaga bannansi nti ffe abayaga abatusomyeko nnyo kugenda wala ate tulinamu omulamwa ne tugezaako okulaga bannansi nti ffe abatalina bitabo bigenze wala ffe abakola omulimu ogwalejjalejja ate ffe tusinga okukosebwa ffe baŋŋamba nti ebyobufuzi tebitukwatako ffe tusinga okukosebwa mu mbeera eno musituke twenyegere mu lwokaano luno. Olwaliro Kakwenzo olina tweet z'okola nga zigezaako okulumba Kyagulanyi zigezaako mukakkanya katulwayo njagala tutunuulire tweet eno gye wakoze ng'orifaalinga ku kya poliisi okuvaayo n'egamba yakutte abawagizi ba NUP 30 mu Arua olwa procession yabadde ekoleddwa. Gwe mukulu teesa okukogamba nti His Excellency Kyagulanyi yandisuspendinze singa obadde His Excellency Bobi Wine aka His Excellency nkeeterako kuba tasobola kamuwa singa obadde Bobi Wine wandibadde osuspendinga campaigns nosooka odemandinga okuteebwa kw'abawagizi bo 30 abakwatiddwa era n'oresuminga ng'abawagizi abo bamaze okuteebwa. Njagala okubuuza muganda wange in fact mu kumalizayo ka statement ogambye nti awo ojja kuba ofunye relevance singa oba okikola. Wotulira statement ya Kakwenza erimu okukkakkanya okwa waggulu olwaleero alinga akulaga nti His Excellency Kyagulanyi anoonya relevance mu lutabalo lwalimu luno anoonya relevance so si kumaamulako gavumenti ya Nakyemalira so si kutwala buyinza. Esooka kya byonna muganda waffe mwe abasomyeko kankubuuza gwe olowooza kigendererwa ki ekiri emabega poliisi oba state okukwata abawagizi ba His Excellency Kyagulanyi naddala bamuli okumpi oba ne batambula nabo? Oza kigendererwa ki poliisi oba state okuziiza His Excellency Kyagulanyi okuyingira ebibuga ng'ayita miryango wabula waganya ayite buyisi mmanju? You're the same people abadde bagamba nti ki ekitwala His Excellency Kyagulanyi mu kalulu naye nga you have no another alternative. Mwagala kutugamba nti mwagala His Excellency Kyagulanyi akole nga we mwakola ku Dr. Kebbi ndi kakati mwabivaako ebyokubanja Dr. Kebbi n'okulwanirira eddembe ebyokulaba nti afuluma. So lwaliro singa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert akera kubatya na suspendinga campaigns ezo ani agenda ofuna? How sure are we nti singa atuula katebe n'agamba sigenda kudda mukola campaigns nga mpaka ng'abantu bange bateereddwa banaateerwa bagenda bata esigaddeyo kabanga ki? Olwayo njagala otunuulira abantu abadde bayayanya His Excellency Kyagulanyi Emmalakya ne Koboko ne Yumbe
olowooza abantu abo balulufanira ki kiki kye basinga okwetaaga ani agenda okutuusa message y'enkyukakyuka n'okugumula abantu abo okubagamba nti amaanyi gali mu mikono gyabwe basituke balwanirire obuyinza bwabwe bubaddire baveyo ba exercising right yaabwe y'okulonda ate bakuma akalulu kabwe n'okabanja bakabanje gwe Nelson Mandela we bamusiba yabivaako gwe weebuuze lwaki state eno ng'eyina authority yonna n'amaanyi gonna ne resources gonna tesobola kera kumacha newamba His Excellency Kyagulanyi n'emukwata n'emujja campaign trail lwaki ekwata abawagizi be bonna the issue is to frustrate him olwo message kyegenda okugenda mu bannansi singa His Excellency Kyagulanyi akera na stopping a campaign olwokuba banuwa mutwe babakutte olwokuba bagundi bannayuganda tuli 48 million people olwaliwo twetaaga just 20 million oba 10 million people okulaba nga message ye batuuseeko olwoza tuba tukoledde ani mwana basajja mmwe muli babi nnyo akwenza mukirize mwazannyako kye mwazannya muleke n'abalala bazanye olwayo wandibadde oli mu kukoowoola bannamateeka betulina mu ggwanga lya Uganda bagende mu kooti ez'enjawulo ne prisons ez'enjawulo balwanirire ku baana bano balabe nga bafuna obwenkanya kubanga tebalina misango mu kifo ky'okustoppinga Kyagulanyi wandibadde go advocating anti Kyagulanyi yeyongereyo mu maaso ne campaign kana abasajja abalage nti nowe banaakwata benkana kyagenda kusigala atuusa message y'enkyukakyuka ku bantu gw'okoowoole balooya bannoowe musomyeko we mulina ebitabo bayingire kooti ez'enjawulo basobole okulwanirira eddembe ly'abaana bano beba abantu bammwe nze nabagamba bano era His Excellency Kyagulanyi oli musajja nnyo kubanga bano abantu obeera nabo n'obasisinkana n'ofuna obufaananyi nabo n'olyamu nabo at the same time bakulimirira empindi ku mugongo